Inside Story Uganda, real source of political updates. Gani bali mazinga tusala bana bati yamuwendiga kakati toyinza kukola kifaananyi ky'abagole ne mukirya yifu tebabadde ba peasants nalirowoozezza nti bakikoze muki nabagenda nti sisala keki ya baasi tebanyize ate nabanyonyodde waliwo omusajja Kenya 1975 bali mumuyita Martin Shikuku yadda kulale nasalako Sekuwanga omutwe bamusibye emyaka 7 kabonero ka Kanu Sekuwanga gisalya kule naga Kanu efudde nabo baali basiru Kanu yeyo ne political of symbolism. The politics of symbolism. Ane kubuulira nkitegeera kiruma abalala. Yes. Siba provoking, even if I'm not one of them. But I want to educate these people. Okay. Ne kechi ya mugoza ati babadde bagikoze mu kifaananyi kye kati yeeriye. Bali bakoze ate yeeriye. Nedda tibamanyi. Bali gikoze mu kya Museveni. Because these people have not told you. Tebali informed. Tebali informed. Twasomanga civics, twasomanga ki. Nti motoka president bw'abatanyi mu motoka zebendera tebeerako. Yes. Amagye mugalaba gundi twakita nkalapati kala z'amagye zikumyo military heavy bazibabbako ekibinja ekimu ne kiziba baba bakoze bubi kituufu. Yes. Abamerika bwe bayagala okubanyiza oyo kya bendera yaabwe. Basoja bendera yaabwe. Amerika gye yali ekubye n'egiwangula etwala bendera yayo mu Pentagon n'egitereka. Kituufu. Kakati mmwe abatamanyi tools of authority. This were innocent batolo. Bo balowooza nti katukolere mu keeki nabagambye nti tesobola kukola mugundi sobola kusala keeki ya baasi. I will be killing your symbol. Whoever designed it was tebababuulidde. Era twagenda Nigeria ne tugenda ngenda okutulya bendera ya Uganda nga bagitaddeko kanyonyi ne bwesi yiyo disitulikiti yawa bendera naye nga embassy temanyi negaje bwe twagenda mu kibbulu kya Kenzo ab'Emmengo baali bagezi baali bataddeko BBS yaabwe era gabe bakwata Messi era gabe bakuba lugwabo nembayita nembaga nti ebyo ndasoma mirundi ebyo mbimanyi why omukolo guno sikuliri ziri ezi emu yali badde eraga biri eri nti adverse no era oyo omusajja yalokoka abasiraamu baali baagala mutta waayo gwolokose naye erinnya olisigaziza Pastor Jamala ng'osala embizi bakutte. That's provocation. Bakutte. Abaganda bakuwa nti anakujja ennyimya ag'ennyoko ng'owulira. Why do you talk about my mother when I'm in prison? Yes. It's the only the only party you can abuse and the who is it is NRM. People fear to defend it. But abuse the DPO. Is it defendable? And chikukulira. Ujja n'ovuma NRM. Era babali yako sente zonna ezo zemubba mu gavumenti zemubbawa kubanga unlike the mafias elsewhere. Mafias elsewhere babba mu mawanga amalala ne badeveloping area. Even Mubutu gwe muvuma Mubutu yalina order ngabbye emmotoka mu neighboring countries police emuyambako giyingiza Congo. Uganda at one time Habyarimana was selling him Rwanda was selling him more coffee than us. Bamusimagolinga ngawa ngowafe bamutaddeko bani ku mulembe gwa Amin. Countries benefit from weaknesses of others. Naye mwate, how can you praise yourself when you are raping your own children? Nti chapa mumpada babaganda banne Buganda ndi boji bamuganda munnaku Tamale. Kakati eyi baluddawa. What the Italian mafias developed Italy. When you see capitalism, primitive capitalism, I heard somebody in Abonga Batu Davasad. I'm a panicking cutting of a motoman, Kaba Gali Numa, and you must tell Murimaku Yanga Deco. We have acquired some of this words primitively. He picked back a country took a Zayebi, very comfortable. Muzi said to move Yakubantu. Muzi, you was the comfortable. Muzi, Iskarioti as this one. Musuri said, Sokution. Against Okujanga, you know, yet. I mean, I could do the only way to either take a rope or run away.
but you cannot defeat him. Anybody from 7 prevailing over Mukozi Nataja, Tina stand by generator. Akabintu kanira tukabandika vaawo kubaka Jose buli muntu. Battle is not over Mukozi. The battle is between abajozi n'abajogeddwa, abaniya n'abanebwako, abatulugunyizibwa mu government, banasende bakoba embwade bakoba kata never bajoga. This is where the battle is. Whoever comes will take it. Buli anasibwa omwana nappi. Bantu bajja mukubira mu ngalo. Yagenda okukitwala. Yes, kasaba wenye nagisi y'omwana. Nze nkubulira. I deliberately communicate. That's how I communicate. Kakati babya abatolo bali. Kina kubeera mwena alema. Nti epate simbo temuyinza jirya. Era futulina kwalo. Ab'obutiko bafiirwa jjajjaabwe. After 4 days, kabuli ya jjajjaabwe n'emerako obutiko. Ab'obutiko? Yes. Abazzukulu ne batuula. Jjajja atugabudde tubulye. The others ne bagatuba tulidde mufu. They disagreed. Abaali obutiko be bakatimvuma. Abatali obutiko be b'obutiko. Era bw'olaba abazina amazina gaabwe ga busezi. Agamaggunju ga busezi. Bagaziiranga Dawudi Chwa. Omwana waabwe aseke muzzukulu waabwe. So kakati bali abantu beetaaga guidance. Yes. Waliwo omuntu yayogera Ssekabaka. Kakati ate nga kabaka abakabaka amuyita mufu. Tali guided, omuntu agenda okwogera mu guiding. Gundi yali agula gundi tefe bank. Ekiyonga nga emisa finance. Sabataka yamuyita Sabatabo. You see, you ask. Fe batugamba mu mawulire, abasoma amawulire. The only person you cannot ask for his spelling and the name is the president. But the rest, there are many people who have spelling is not so like Kenya wali omusajja. Kamwito tipu. Ya sengulo tipu. Yagamba mama wange ikaere mali okulyoge. Yekaeka. Yes. Kali wano waliwo gundi omusajja yakuliranga gundi nation group. Yajja wano kabuli omwati okumwanjula. Kibolo. Anti lya bakamba. Atono owebale. Twagenda naye wakuteesa. Kuteesa mogola nagambu erinnya lyo yolibwe mulasijja muyita. Jango oyogere naye onalwe jango oyogere naye erinnya lyo sijja. Ate abaganda baga nti ekitayita mukamwa ate bukiyita mu kiba kiyiseemu. Kiba kitegeeza kiyitamu. So certain names. Twagende Cameroon gali akatale k'abasajja. Nga bakatuma linnya ddala. Gende Zambia. Olaba omugabo baguyita ojja kudduka. Nze Tamale. Njagala kuone kuso. Kakati njagala obabulira. Nabadde sidda akatabo kange kano. Teri muntu munsi gwe batwalwanyisangako to scare people. Ne Museveni bamuyitanga mu community. He's a communist. He turned out to be a statesman. Mwenyi bamujireganga. Ukulu bakugamba nti alina amasomero. Mamyufu asula mmwe. Yes. Buli muntu yenna bamwogerako. Kakati kino mmwe kyemugamba munsi tewali kye batakolangako. Bino bimugamba nti Museveni akomewo. Improve service delivery. Naye Museveni okudda nga talina reform z'akoze. Abantu bali bita kati. Abantu bakoowa banyiivu. Naye bongera nagisi kubba. Abantu mwali badde kati mubategedde. Nti Museveni needs to reinvent himself. Okwata okusiba nappi babadde atidde okusiba. Tukitali invest. Kekasera okusiba nappi mu Uganda sawa zino. To be a new Museveni. We need a new Museveni. Who cannot look the other way? Nga sente z'abantu zibbibwa. Kituufu. Nti kakati nye bwe yajja teyayogera ku ssaako. Yagamba nti sente muswaliwa. Ku Paris gyeziri. Era bakozeewo ssaako era bazibbi. Tezaali zituuse bazirabako. Omukozi ono alikwatibwa olunaku lumu ne bamuvunaana. Alikwatibwa olunaku lumu asasanya endwadde ezitaliiyo. Ne bamuteeka ku kizindaalo. Wayogeranga endwadde ezitaliiyo. Waliwo omusajja we Kenya yagamba nti nze twali twagala okusuula mmwe. Oba endwadde ezitaliiyo abantu tebakola. Kayina bakakubira amasimu. No, one day we will reveal. I'm telling you, that woman will reveal. It was being used by people to create money. Alani bagamba. Teri muntu gwe batayogerako. There is some madman. They say he's a drunkard. But I'm highly intelligent. I'm more intelligent. I've defeated you with the money you have. Nagwamba ekigambo kimu. Sijja kwogera namo. Nkiddamu emirundi 10.
however powerful you are and the resources you have, I will never talk to you. You must surrender my human and willing. Which by it talks, negotiates. But this man is supporting him. Does he know him? Hey, I don't need to go so get on name we cannot turn this country into a human abattoir. Obama to Undaba, the Mujamokan is the Murumba Marwari, and get a Murimupo. Cut it to the Uganda before an abattoir. To which you cut out. Yes. Karanda bagamba nti ebyo na okubulokinga mu wuzo mwogera ko mukolaji tricks zibera yo muyi bamuli mesa ne muyi yabayitako nagamba nti kino musali kigamba nti Museveni yeyongereyo is not new not at all nkiwandika wano ne mbagamba ate empusi zikolebwa in Malawi Kamuzi Banda's wife Mama Cecilia Kazamira frustrated all the efforts to replace her husband who was senile. In her calculations, Kazamira believed that Banda was going to win an election despite his health, since he had kept peasants in fear for 2 decades. Unknown to Kazamira, their political dispensation had drastically changed, and it was an era of multi-party system which did not favor her husband. The people of Malawi voted alongside the regional lines and the regional Nibakiri Muruzi, hailing from a more populous region, defeated Dr. Banda. Banda was only lucky that the people he had persecuted, including Chakufa Chihana, did not threaten his power, and Muruzi did not revenge, because he was a new man. Ne kwata besi jokamu ngabo mulaga mpampa lero. Kwata bobu eni okamu namwe mujja kudduka nabo bajja kudduka empisi ye wanyi abusimpisi ye wanyi besi ye simpisi ye wanyi Bebwe is very bitter man. If I'm bitter nga dina security nemotoka nene motoka nimujja kama futa litali tukobe ne chobe ngaje inamuwa set tukobe kadaka acha kujja afuka ngafuka miro mfuka mire mu benda baba genda baba lire nakunga ekisibo baba balira nakunga ekisibo nze zijja bafuka mire ngandaba mutya mutidde omusajja atandaba nakwogera kigambo ne mutuula ate owokusatu ye yabadde lashon yaga nti everywhere we go we are hated, people point the fingers at us. Baba bako beba tumalide osete nakubazibala bazinga kisibo enda kubazibalanga kisibo anti omuziraze kankubuuza kakati ffe Museveni agenda tunenyaki kubanga ffe abawagira mu muhozi ne bwajja ate tuvudde ewaka ate bwa mukyali mu nnyumba ire tuli mu nnyumba ire tuli mu nnyumba naye bo bano nidda si bano beyakyawa nabo bemanyi ndisoyinza kukwata gwe n'oyingira omusango gwa hamu Kalugere yali badde ali mu corporate awuliriza amabanka awuliriza baki awuliriza maki nga tali mu small cases involving abantu yes obeera mu binene naye bo tebanuga nze singa tebanjavuwaza sena natulera sisobola kuteekawo sigiri naye gye emidaala gye mulaba gye balwanira era nagyo gyabo gyabanene abali abatakuta enkoko bweyika n'akakunkumu akayolayo kapa n'emulumenga kandi nkugamba the people of Malawi voted nabagamba nti ekyaleeta akamuziba mama Kazamira obuzibu former first ladies babonaabona nnyo ababo bafudde women live longer. True. Yes, that's why nti mama Kazamira yajja mu Malawi n'alowooza nti Kamuzibanda ne bwana abasinaira ajja kuyitamu. It happened in America. Roosevelt poli yamukuba amugulu gonna n'agasannyalaza. Roosevelt yafuga ebisanja bisatu Abamerika ne bakkiriza omulema waayi the economy was booming ne second world war n'agiyitamu. Inability abaganda baga nti enyindo tetuva ku shape ya nyindo yesa nfunda n'omubi ng'azaala nga alima nga yaniriza n'abagenyi. Whether Roosevelt was a disability a person with disabilities, the American economy was booming. They could look the other way. Kakati in Malawi it failed. One, Kamuzibanda yayina enkola eri musajja mumpi. Kakati nga bwe yagala okubuza Kamuzibanda bakubuulira ba diplomats be
you stand a distance no bending to look taller than you. Kamuzi Banda nga buli mwaka agoba ba minister be bonna n'alambula Malawi eya performance gwazaako. Yes, a quarter of the Malawian economy belongs to Kamuzi Banda as a family. Neto linga bati baba mai. Kamuzi Banda hid is a family. Kamuzi Banda hid is a family. Era nono kyamuyitanga mukazi we yali nurse nga baliwa mu America. Mama Kazamira hostess nga tazaala naye nga Kamuzi Banda ndoza yinayo omukazi w'omulala nga yazaala kakati bali abaana ba Kamuzi Banda tebamanyika tebali abanoonya abaana ba Mubutu abagezi ani abanoonya banoonya Kongolo Mbutu yalina abaana ba dokita webali naye banoonya Kongolo w'omukazi omulala eyamutiitibya n'amuwa ekyejo abaana b'omukazi oli yafa wa Mubutu tewali abamanyi ba doctors bali France bali roddawo the problem was Kongolo wenyina yamutiitibya ekyejo kakati nkugamba nti bano ekibatiisa nti kyakuva kyanga nkugamba nti bafirst lady bonna babeera ne bayina first family must plan properly empisi yewanyu oyina okufuna empisi yewanyu oyina okufuna empisi yewanyu n'ebyo ebyogamba we can even bankroll nuupu mumuleete ate nze nawe sigenda nze ndiga kapawa kalwa ekijirya nyambala esuti ya nuupu ne bakuba mu ngalo n'abanyonyodde nti lesemogere twali bamukwano nnyo yes mudipe bakuba mu ngalo they had even come for me to replace him n'oganda ati nze politics owange ali bwati nze omutwe nkuwaako kwota kyobalaba nabagambye nti abantu abasinga okuntegeera Moses Byaluhanga Honorable Kuteesa Salimu Sabe n'otafiire naye nesemogere yagamba nti yantwala mu constituency naga nti wokiri ati yanga man is one of the most intelligent Ugandans but this problem is not understood. Kategerekeka. Eride cannot be understood. Why? Nze nkuwagira ku kintu kimu nenkukuba ku kirala. Nti saloli mukwano gwange naye bakayanja boonoona bakwata sente ne baka miliyoni abayimbi naye ng'omusajja ono afuuwa ekigwana mu military band anywa walaki. How does this man feel? Kituufu. Ate ne kulumbye era sali yankubira esimu nangamba owange nawe otandise okunumba gwe siza kulumba nzija buli netwogera but this is wrong ne mugana no okubeera eggulu nabbanja najja mu helicopter ne vice president is bad kuba ku chat toliko you humble yourself gwe n'ogenda mu office zaabwe negatenga kuyina pa basuka ne bajje nesi kujja ggulu ababiri bano tebajja ggulu banabala basigaleyo what if ngobadde oyogera ne Chameleone ne batakubuulira nabbanja n'atuula wali oba vice president agenda okufunuma okulaba abadde munda nga Chameleone how will he feel naye nga handlers bo tebakubuulira nze wanudde abo ba Buganda Land Board bansanga mu office ne babasibira ebweru wanwawo mulimu omukulu gwayogera ngenda okulaba mukulu yange yenna kakanya bwati nti ono gwabatayogera nayo atusibi bayagala nokwekwekweka mu nsonda bekweke amwe powerful man mumwali muze kulebeeta naye ng'ate nze you talk to Mirundi for 1 hour ofuna ebintu bya mwaka mulamba because I know ensi yonna ngimaze nti nakuwa ekyokulabira ku kyaggalanga naye nkugamba nti mene nti kakati mu Uganda wesanga nga abantu bangi Museveni bakolinze nabo bajja kuga nti abaana b'abawala ne mukazi we ekitegeeza di haba they don't blame Museveni abantu baffe bwe batyo bakola nyinza okumba sister wange ekintu naga nti mukazi we yaŋŋaanyi mukazi wange yaŋŋaanyi kituufu yes we blame others for this naye owanga amonyabonya mumanyi amonyabonya ali omu atubonyabonyeza yategeera nti ndina amage naga nti ajja kunfuga ngufugaani mwe benalaba tumwebaze gwe nalaba mwasanga ntemwali mundabyeko nga ndi mwafunze ne kusomera lyambalanga suuti n'emyaka yaga let us suffocate this man to go back to his village and road n'emmotoka zange zitundangako neero
zonna okyazirina zonna weziri zimezirimu omuddo ne property yange situna myaka 10 ate sibasabanga ku mulimu era sijja kubasaba bakati bababalira nnaku nga kisiifu kasitola kulaka nga mulemeddwa mu nyumba okutuula awamu okuteesa ne mukoddomi wamu temumupulaningira birala it means reconciliation is not possible and cannot prevent you omubbi bwakuba olugi nelutegula yalina okudduka kituufu kati nakugamba nti all of the privileges nakugamba nti Rebecca Galanga, widow of former SPLO leader John Galanga, all of the privileges that Rebecca Galanga enjoyed vanished with Galanga's death. And Salva Kiir, the president of South Sudan, has not helped her either. Her decision to support Riaka Machar in Nua is because she grew up in the Nua region. Another example, Fasiri Yainokulowozako, the wife of the late Julius Nyerere. Nyerere had left behind a stupid will that does not compel the Tanzanian government to support his family in the case of death. Nyerere's widow and her family are looked after by Yoweri Museveni. We should not forget that the examples of Samora Machel, the widow of the Mozambican president, she was the Minister of Education in Mozambique prior to her husband's death. But immediately after her death, she was stripped of the privileges and ended up looking for care from a senior Nelson Mandela. The same applies to Fala Ayadidi's widow. After the Somali War Lord died, the widow depended on Museveni for survival. One of Idi Amin's wives ended up is alleged in Mobutu's bed. Thereafter, this must concern the members of the first family before you fight each other. Okay. You were the defending champions. You were the people holding the power. Naye olowooza mu impossibility ti Mama Teresa ajja kufuuka bishop mu Catholic Church, genda walala. Kituufu. Genda walala. In fact, let me tell you, mulimu ebintu tuzita accidental benefits. I have a close relative. Yensobi gye yakola bwe yagenda ekkata yabeera mu kampuni ezimba biki ezimba bisaawe. Kakati contract balaba yagenda kuggwako ebisaawe bimbi bijja kusigalawo ebirala biki tebalina papasi yaabi. Contract neggwako they don't renew the case contract. But he told me ebintu ebyo Museveni byabakolera nti yaleeta aba South Africa wano singa temugenze kubabba South Africa Uganda is respected. Yaŋŋambye abapoliisi be mulaba abo abadduka ba Sudan abali ekkata. When they find you and they ask you, are you a Kenyan or Ugandan? Nobaga nti Ugandan or Kenyan nga bakuta. Yes. Anti-SPLO headquarters ali Kenya. Bano babadde wano nga gundi abagoba bawandula mu nzizi. Kituufu. Yes. This has been an investment. The blacks you see in Qatar. Opale anti Qatar bantu batono nnyo kituufu batono nnyo. Era bakuga nti owa traffic omupoliisi ne bwakwata omukata nga atomedde ayinza omutomera n'amutta. Bo ensi yaabwe kituufu. Bo baleeta ba foreigners. Kati one of the achievements ez'okuwagira SPLA ate tebaze highlightinga to the policemen you see in Qatar. The black ones come from Sudan. How will they get the deal? Abamu batwala kubajoga, abamu batwala kubajja mu organize bano banonyeza abantu bakombirimu. Kituufu. Yes. Wano bali bafunye diru y'abadokita bagende ne buvayo ne bwasama ne buvayo mu bulye gaabo ne bwasama. Wali azadde ku mwana dokita gwe omanyi ti what it means to produce a medical doctor asoma emyaka emeka ni bwasamira mawulire butayina baleese abacuba bajje wano batreninga abaana kuba why a doctor mu Uganda asigala general doctor. Why? Tutulina ba specialists. The Cubans are in Kenya. Je bali je muddukira. Baba somesa mu institute ya their linguistics. Yes, bayiga Olunyankole, bayiga Oluganda, bayiga Oluswahili. Wano baba lemesa. Ne kivayo ne kyasama ki doctor lwasama mbuche kikulira abasawo. Bagale ekibuga. Nawe bali bakwatira wano mu. Ebifaananyi bye mu mbikweke. So kakati kankubuulira ekirala. Finally. Kyane dakikameka. Kyane dakika nga 2. Yes. Kana katabana kabandika nembaga nti kasamutuuka ku kazunga mufudde. Kasitamutuuka ku level y'akazu. Nga mufudde. Akazu kitegeeza.
nti first family esigala nga yokka yeyina resources mwitamu kayizi bayibolico kayini ya taberi naye bano abali tujja munyigiriza he must denounce the tapes. Even God cannot force me to denounce the tapes. If you want the tapes, I will give them to you in heaven. And they are now scattered everywhere. Temwina mwiza kuzijja. Njagala ejjooga ezo eribaniisa ku bantu tufuneyo abasiba nappi naye sikubayoolerawo tetujja kubayoolerawo katufune abasiba nappi balenzimu tufuneyo abasiba ennyuma muleke okusaasaanya kazambi okujooga buli muntu wano era baŋŋambe nabadde ne bagondo nabadde nkoze ensobi nabadde ne famire ya BMK nagenzeeyo nebanga nti nno you are not correct omwana oyo yafuna contract ekuzimba amalwaliro so si luguudo but nakola projects nyingi at the same time sente nezimugwako the fact abamu ku bamubanja yebbala 1.5 billion yes kakati is in hiding ebyapa byeyababwa si bibye byabanne. They cannot win a case against these people. So chichi bado government nno ya bribe bino kyekiri no bamu okololo dai kuba yabawa naye sente tazina yanga man kati kitawe yali amukolaji kitawe yali amkomandinga nawulira kakati bano batata baba that's the problem nti gundi bidandi bwe yalwala bali takintu musoka ne bali takirunda kifeje abana ne bababuza gwedira mpa abana wafuka dikitafu. That's what you do mu family zammwe mujjemu abaganda bammwe abaana gwe banaakola ki gwe banaatya nga gwovuddewo ate n'abaana bano okutya naawe olina nokuba ne contribution gye wakola ki invoke it. I got a job. So tomara kubene we impose atuiza kuyimpose mwana aina kubanga za kufiringa kuyimpose ku mwana bota ina kyokoledde nti ati your wedding I contributed this obo mu controllinga nti nakwe zwali mwana nge school fees zali zimubuzi ninga kakawe njokala musigo buchayi kubalenzi bano musigo buchayi bwe nyine abachayi ddala mukulu wange yazuwayo enga tozirina kakati njokala musigo buchayi kubalenzi bano abatujoze buli mwaka ne manga asula akolimo kubalenzi bano abatujoza abatunyedde kubanga bagala okunnyamu emisango gyabwe mwamba ku sente mwazimba ebizimbe mwazimbye amawoteri naye bane ntula wansiringa naye bujuzi bwankula ki omuntu gwetagamba nti nasharinga naye you would be polite are you bringing me near you? I'm coming hard and hard. I'm hardening nemukozi bumugendo mukola will become harder kona him aje kufuka gundi and you said is now a wolf once domestic dog is a wolf from wolf will become a lion akumawulingi ola waduka nibumwagala kuma busigale nabagamba nti okulwanyisa omuntu muyiba mulwanyisa nebatta abantu nabagamba it should be recorded that Jomo Kenyatta became Prime Minister of Kenya at an advanced age of 75. This means that he was an old man. Therefore, jostling for power on who would succeed him started immediately after independence in 1963. Furthermore, Kenyatta had to work with younger people who had attained education from abroad. What helped him was that he had also been educated in Europe and had widely traveled. When he became senile, Parliament passed a law that criminalized any speculation about his age or life. It became treasonable to mention the age of any of the above. Kenyatta bamugamba nti okadde nabagamba nti buliza mama ngina minasikia wajinga wanasema Kenyatta mgonjwa Kenyatta mzee buliza mama ngina yuko wapi nti obamaloza ndi mukadde mubuuze mukazi wange kulale nga okwanukula bana bamugamba nti akoze akaddi yagende mu Mombasa ne bamugamba nti tuliko nyuma yako bino byogera nti ndi magaga wa president sema president tuli wo magaga yayita omusajja namu
kwa nini unasema uliko nyuma yangu? Wewe msiasi. Unafanya nini nyuma yangu? Wewe sema tuko pamoja. Kenyatta yaitwa msaje na mga nyuma yangu ukola mwiti. Kakati when it became Sinayo. Baada teteka mu Kenya to mention Kenyatta's age was treasonable. Yes. African president. Nkugamba it became treasonable to mention the end of the above. Although the age and his death, it was not an issue to debate in Kenya. Kenyatta also took every opportunity to defend his advanced age. For example, he used to tell those who were talking about his age to ask Mama Ngina whether he was weak in bed. He also dismissed the common phrase that he expressed support to him in more like Tulimabegao, meaning that we are behind you. He asked, what are you doing behind my back? Are you homosexuals? He used to ask. Kenya also suffered the Akazu virus, the way it happened to Rwanda and Uganda. The Kikuyu Mafia, who wanted to succeed Kenyatta, at all costs fought prominent people from other tribes. Katana Angala from Mombasa is a good example. Katana Angala bebatandika kaddu bamuta. Baga yali alakawaabo Mombasa. Nibagambo enjuki zayingidde mu motoka yenga bakeza oluyero. Zimutse mu motoka. More similar to what happened in Rwanda, the Kikuyu reached a stage when they fought with themselves after eliminating all other potential rivals in a succession battle. The first vice president of Kenya was Jaramogi Odinga, a fierce and vibrant politician, and he ruled by ethnicity. At one time, the British wanted to make him president of Kenya when Kenyatta was in detention in Kapenguria. Kenyatta belonged to the Kikuyu. Bagamba Jaramogi ntikwata government ya Kenya. Why? Kenyatta yaberanga n'omugundi n'omukufu gwaleleni nga yeyita mu communist naye yafuuka mu capitalist alidde ennyama mu buto atagirya mu bukulu bwagirya alya n'amaliba ye muwanga bamuliisa enfuufululi oluno ddayo memengo eyo abakutuma erandani kati eyo ttiimu yammwe tugimanyi muwanga bajja kuliisa ebigodo by'embizi. You are going to be deputy governor. Nze waliwo kyennimba nenzikiriza. Hajati ebizo mugandi hajati kuruno kukolera hija nagandi Ebito bingimba. Wakirindeeterayo akakaya. Nembu muwanga deputy governor kati azimba bamukozesa. Nze nagandi okunkozesa wa political science batugamba know yourself. I'm not a leader. I have no characteristics of a leader. Tozirina. Ndi mukambu. Nyiri kukotitoyi mu meeting. Mwenda nalisi muyodde. Kati nze nemanyi. Yona fika kali dukwekolera byange. Yes. Nze mmanyi kwekolera. Naye okubira esimu bibatu tuzanga mu settle banakalemu. Batu say esimu nebeerako. Oui. Toko. Madame Nakalema wants to talk to you. Nakubeza ke gundi. Musayi wants to talk to you ngatali yiyo. Bakuvuka esimu motoka nekukwisema nti. Nibatuzze mboya wabwa. Nabikolerwa kusupportinga Museveni. I was totally unfit to be there. Me, I'm not a diplomat. Nyinza okuyolerawo. Twagendanga mu Afghan nimusanga tibasasula ssente. I used to move with my money. Nebweru natambulanga ne ssente zange. Kubanga ayina ssente contingent anaabayamba. Olutuuka era nagenda mu maka ge n'abula. Abafu be babonaabona. I used to move with my money. Nga nzijja wano. Okay. Ssente olaba nezaago nazijja wano. Eza. Australia weziriwa eza Japan nagenda nazo. I go with my money one kuba you know waliwo amanga nga China osula ebwerungo ina dola wina kufuna zaabwe iwana but what if you don't exchange it there obanga lwazi ina naabula president yatutuma mu America okugenda nabye nekagondo gwe twagenda naye kali yangu yali mu Yesu yangamye zebandi tayali nga bwena musiru yange bagana kulinga contract yange abo bwe bati bakola olwe yali agala ekifoje ate kali yange atambula butambuzi naye president bwe yatugamba tugende mu America to defending government betikami ate yali antunzeeyo kati ate betikami yayigiki nze ate yadifendinga Museveni ndimbu omukonya alowooza mbu ate kunkanyuga akasasiro ngembwe ya defending olieno erakuza ate yali mu anti nze omusango gwa Hege gwe gwamunyabonya mbayinako obujulizi bungi naye nabayamba saabi wa Hege mwali mu controlling business yammwe nti bakozesa akasajja kamulani
kamula ne bakakwatirawa ekalaki ne koogera bano abaawa waliwo eyekukumi omusokozo ow'amaanyi eyekukumi oyo eyekukumi bali kubatenta omutwe abantu bali bitegeera polovoku mukozi ntubbato n'ababe babyogere mulaba anadduka wano mulabe bemigo n'ebizimbe tugende mu maaso n'ebiri mu katabo akati nkugamba nti guno ozeruyo eruwo nenkugamba nti Kenyatta became Prime Minister at the advanced age, as I've mentioned, at the age of 75. Kakati obuzibu bwabwe nti baafuna obuzibu moyi formed kaddo nabo bakatanangala a grouping for small tribes as against the Luos and the Kikuyus. Kanu yatandikanga Kikuyu Association kulwanira ettaka ly'abakikuyu abazungu lye baali babbi. Was not a national party. Kanu came from Kikuyu Association, okay. a predominant Kikuyu party. Kakati nenkugamba nti abakikuyu ekyabaleeta after grabbing land, the former owners became laborers and they were issued with kipande more similar to Indangamuntu in Rwanda. For one to move freely in Kenya had to have a job. This was intended to force people to cultivate on Uganda. Kakati nenkugamba nti Kenyatta bwe yakula bamutisa ekye Kaliyuki. Kaliyuki yali musajja mu Kikuyu nga muvubuka. Naye nga tebamanyi sente yazijja. Nebakolanga bino bibalimu. Mukube police stations mugambe nti abo abayeekera baagala batidde mugonzo okujja. Mukiwakane nkikube gye mwakyogeredde. Mpakanye nkikube gye mwakyogeredde. Do you believe nti do you see, apart from saying it, we are reinforcing, how can you reinforce the police by the police who ran away? Inanga. Can you reinforce the police by the people who ran away? Have you given them more guns? Why did they run away in the first place? The issue, because the mention is one, Ngambazanya. Timothy is going to deploy special commandos. These commandos. In China, I'm going to go over with the Kunzi. I think you're better, Mesa. Njabbatomeza Tamale bagenda okwogera basobola ku tolaba bwe nabagenda mukoze yagudde konga agenda ku reinforcing police station zonna olwaliro bakubye ekimawulire police to enforce ate abadduseeyo. You would say the police is now backed by army. Why is it that when you have elections you seek support from the military? Ebyo tebikola. Nibo mnaga nti lebo group ya mukozi tebikola. Let him come and neutralize it. Eyo iba short term strategy. Bakuteya abantu basatu nemondu. Nebo mnagamba ate mumba mwe weekendinga. Government ya Museveni bukani contemplate okwa na mukazi wange. Kitufu. Nebo amukwana sikyogera. Gobo Ntino wa Mirundi bamukwana. Gobo omunafu. Ani abacha akutiyo. Ndio omusajja ayina buli kimu. Ayina enkofiira ziri eza kabi. Omukazi ndi musanze na omusajja n'enjogera. How can people dare to attack Museveni's government? Police stations. Commander w'obuyekera muzitwalibwa. Kakati mwikongo tebabayita. Muti musana kutwala amajekko. Ne Somalia mwina kuvayo. You need the soldier. You need kati mutabajja. Naye mwono nyugwanga omanyi tebatusomesa mu psychology. Nti obwongo bubwe busooka okufa. Bw'oba ina anxiety ng'ogenda kuziika. Emmotoka n'okiraba layini mwovudde zitambula n'otategeera nti eyo yevuddewo oyagala okudda ate kakati bano tebategeera tebalina think tank. Kyagulanyi wagamba nti Uganda is bleeding temuwakanya kubanga byebyo ekikuba oyo byebyo anti ekikuba oyo kiri kimu amala okwogera ebyobusiru byonna n'agamba nga human rights si byabusiru wulira mweyimbi kakati kankubuuza muwala we najja naga nti nakasima tukabaza okunzita emirundi eki esatu omugamba nti ate mumperekere nzire era mugatuula wano kakati Bobi Wine apainting ebibi byonna when I going back to Entebbe tomorrow kati uli musiru waliga nti I'm seeking political asylum here Bobi Wine, why do you have the courage to go back? Because these people know, and say knows who is doing this. To say it's a chimanyi, that's why they invite Museveni. Is it state inspired, created, artificial, what?
ate Museveni mugezi Museveni alina enkola ey'okulwalinga out to snakes out of their holes ayinza okubaleka ne mubikola nga ayagala kubavumbagira lwaki yagana okumpa sente mbakube yagana okumpa yabasibako yabasibako ku Serena ne baddayo ne bazina amazina ne baddayo ne beewaka akasajja ne kajja kamufunza mu nyumba ne kamufunzizaamu yajjayo pisa ne kamuga don't tempt me who are you akasajja I'm special forces do you know yes ne bakatunulika kanako gombi but these are my visa at the gate yes my instruction is not to allow anybody to get out or to enter sir don't tempt me sir kasajja kakambo kalaba ku video kasajja kakambo naye eche yakakola okay wait nayogera ekiruga within minutes nga bakoma naye awereza abamujjawo mupiika nze ndaba ku byuma byange ebisesa that's why me I insist these people but tebasobola kunjogako yadde olunaku olumu batandisa babalira ennaku ez'ekisiibo abajozi ati kugamba nti ebyo babikola babuzaabuza Kenyatta ne bamugamba bateeka bomu mu baasi eziraga mu mbaasa ne bamugamba nti jeje Kaliuki yabikola yatta Kaliuki yamuttira bwereere nga bino bya human rights abasewanya Gandhi talk and say human rights drone zamukoze ate nga nalaba mu meeting amuzigamba mulala nga naye afanikira they are saying the drones are mine they are not mine I hear the narration nze sibalaba mu meeting zamu abantu basewanya they are paid for money you have the human rights commission that has failed in this all of it ya Maria Mwangalia why a human rights commission a constitutional body has the powers to visit everywhere bujiwangaza inama kizatishinza bakole ogenda ngoli chairman wa control commission mugenda mu chifu mu safe house you have the mandate to open nemula wa chechirimu and you make recommendations nemuwa minister of internal affairs ne head of prisons nemuddayo oluvanyuma lw'emyezi ena nemusa nga temulaze nemusanga you make another report the following have been improved the following are not done yet want to know why nebalinda kola report Tamale tekisoboka mu government wangati yalwana ne mujja wa mutwalika ebintu akulira electoral commission wangati yayomba ne munne ne mujjawe oyo mulesa nti omusango ngogenda ku checkinga mwana government ani ngogenda ku checkinga ani kubulira where you have the electoral commission the human rights commission tombulira human rights I safeguarded it. So I'm not to blame. Yeah, government is not to blame. But the government knew that human rights violations have occurred in this country. What would the medicine of Museveni to create a human rights commission with the powers and the money? With the powers? Start to kuyowangadia. Atibachakayo nakavuka kano ka activist kabo. With the powers? Kakati bategede nti kundi bamweta kuba kugwenjogera ko bamuleta. Nayogera kwa manye mushikane bamuleta. Nayogera kwa nne bamuleta mukolera kubyange. Kyo vamba tomesa nemba kubamba na bala. Mbalaba. Atende tetudidda mukola kana kumusemu kabuli ne mukulu. Ninda mununuzi. Kati ababadde tebannakuta kabaleeta omuwumbo gw'emmere omulala naffe katunaalya bw'olaba alemedde mu layini abatannalya tetunnalya naffe kabaleeteyo omuwumbo gw'emmere omulala ffe tetulidde ku guno tetulidde tugyogeddwa kati katuleete omulala naye bw'anaatuma nga tumanya kisiraamu oba nasanga mbwa nga ngende lwakitula ne wamuwozi nasanga mbwa nze Tamale nyinda kuseka ng'okoze roose ey'okubiri kale kakati nkugamba nti tebaakoma ku ekyo. Despite his humble education background, Mboya was a graduate of the trade unions, but he was used by the Luo to fight the Kikuyu to fight Jaramogi Odinga. However, when Odinga lost the vice presidency, Mboya was assassinated, and nobody was arrested or charged with the murder. Mboya is credited with starting the Tom Mboya Foundation, which was allocated 3,000 slots in the US annually. One of those who benefited from Tom Mboya Foundation is the father of former US President Barack Obama.
omanyi nti ne Beni bakimuwa Beniki Beni bamuwa scholarships 13 ekifuula paso ne bwe yagenda n'akijjawo Tom Mboya ye yagireka Tom Mboya Foundation it was intended to Americanize countries yes abaganda ne baga nti diguli mu America teriyo ne yeye ndi yatogenda yikusoma diguli ziri Oxford kakati Beni n'atokola ki n'atufiiriza nti boche bakola bana abasajja Mboya bamugoba ne batakata ne katana ngala ne bamutta gama Pinto ne bamutta jeje Kaliyuki ne bamutta katebedda mukazo but muyabayita they humiliated Moi bamuhumiliated agendo smaka taboka Moi the making of an African statesman but baba kunyaga meeting zabwezo ndezi bambupi mbala beveride ku byu meeting zabwezo na kupulanika kuba kupulanika kujoga bantu kupulanika kusiba tumusibe mukomera even the last meeting they suggested to arrest me ne bagamba we wanted to arrest him but Museveni refused even Muhozi refused kati mwengo mbagira kochi abanjagalizo okufa ali siba mukomera ali kitegeera talking about arrests ali kisiba mukomera okunzita bulimvu nyumu lijisasula ejogo liri bagwamu you know mwankole ekibi I don't start this but you started it end it by giving me money I lost so yogera ko namu mzaitama talking bagambi even in the last meeting ngabogera bana abasa bagenti we wanted to arrest this man Museveni refused and was refused to arrest me for what nino kujogebwa mwimu alugula wo olutalo kwa lwetandikira lumalirize mawe yagamba and the solution is to give me money kale mbaleke mwekube Zaitamale nenga tususudde sente zange nga Museveni yazimpa nemuzimeno ne Kalugiri musibe namwe bali batta nga tumalirize ogende ku nsonga z'okusiba omukulu Joseph Kabuleta yakwatiddwa olunaku olw'eggulo Joseph Kabuleta naawe yakwatiddwa drone yamukimu omusajja n'aleka empolo ku ofisi n'akwata pusi Kabuleta pusi era babikola nti ono yabakwata Kabuleta is a scrooge of this man ey'abantu abakuba muwozi Kabuleta naye muntu Kabuleta mwenye nti yagenda ne banne egini okunywa omwenge okulambula naire bulwale zingali mu sports banene bakoma bakola story Kabuleta yasigala anywa kyekya mwonya accident Kabuleta naye muntu akomba ebigere byondo omusajja simanyani oyo tayina munonya be bamwekwatidde era oyinza okusanga nga be bamwitidde nga bamuse benyini they are desperate about Muhozi will defeat you no munakola mutya nebo munalo somba sente cosmetics help beautiful ladies the way you have humiliated everybody ani anabogerera njagala mabuzi abani abogerera who will stand up to defend you okuja kukozesa baka parliament kozesa basirusiru kozesa district councils who can defend you where do you find a team without funds tumukozesa center level control center with center za abantu babategedde ne mujja kola ebiri disparate bingi and you end up exposing yourselves abantu bongera bategera and you are disparate you see when you have a problem never kuba gokutte sit down never ulire sit don't panic zitenda kuba nyumba yange nempogana bamanye ne wendi settle down when you fall on a number settle down kakati you did not plan for Muhozi mwana uzajja kusigala maje you thought I was a weak man how can this man who represents son defeat me Ibrahim has defeated you not where I stay go wali osula waluli nali mutunzi wa mawulire nawe wali gate man in London who is better gundi kaunda yavuma Kiruba nti teyasoma Kiruba namugandi goli wa P6 ndi wa junior bukoko lokugera this is privilege diweles family yafe tefunanga ko privilege we hard working people you tell me chemwampa myaka 10 echapa president ya era mwachiremesa akati mwampachi osinjiro mfuge egwanga program nzije kokoze ekira nnemye wendi ngumire ngono agumire omuzira agumire ngeyibale omuzira agumire ngeyibale yaguma ngeyibale
kati namwe mufuna abawaanako nabo bafuna abawaanako nabo bakuba enkofiira tewali agiyisa mu kibuga yaabwe tewali agiyisa mu kibuga babatwala ng'omubbi w'enkoko kakati netimiteriyo ne sheeki waffe sheeki ya mwanje abo bewamba bokka ani abo abewamba batya there is no way Museveni agenda mu America can turn against human to highlight human rights violations bino bikolebwa kubanga kitandishinga kiri kyagenda okukola ndabagenda ababikola abamonita n'abaka ba parliament banyabwe bali muwogo omubisi nga bali mbuto sitaki yabakwata mugongo kasita omukazi ali muwogo omubisi ng'ali lubuto n'amayundi n'ogaliisa omwana tanamera mannyo tamera avoidire kibula ffe twalyanga ngegeza mitwe gyangege kakati nkugamba kino ekya judiciary nabbanja owinyiddolo yagamba abaveeko Let me give you examples. Amanya Musega, when he was the Minister of Education, went to inspect a village school. And the headmaster was trembling. And his trousers almost fell off his body. Had no belt. Amanya Musega removed his belt and handed it over to the teacher. And even helped him to tie it. Okay. Yes. Okay. Moi was going somewhere. Nasanga omukazi ow'olubuto. Top to his cars, ne bamutwala mu ddwaliro. Era ekyo mukimutamanyi. Mu State House ne bagambanga nti we make a president near the people. President alina okubeera ne bootera yine ye nga kuliko omugezi atayogera ennimi ez'enjawulo. Omukulu taliiwo naye ensonga tetukoze eki tuzitegere tuzinotinze a leader must be near the people. Okay. Nti essimu ya Museveni eno gye yakubira abantu mukalo naakakubiddeko nanga nkubidde nanga naye nga teddamu kituufu. A leader must be near the people. Tebasoma political science nti eyo Chief Justice kyatamanyi nti bakwata omukazi omusajja yali ayiriza omukazi okuvuga emmotoka eyitale n'amurepinga omulamuzi n'alulinga titeri mukazi gwe bakwata nga ali mu kiini abakazi bademonstratinga omulamuzi ne bamugoba. Okay. Wano mu Uganda omukazi yajja mu kooti n'agamba nti omwana yajja n'angamba omwana omulenzi yarepinga muwala we kakati nga mwanyina n'alepinga muwala we kakati ajja mu kooti emisango gy'obuwemu babalamuzi baabwe looya amubuuza yamugamba akumuwa eki nti yajja mwana n'angamba yasooka kujja n'angamba nti kojja ngambye muweeko nakugamba amuwe kuki mbu omukazi akyogera omukazi hostile witness alinga obunyeddolo entebe bawini beediima omukazi yakomawo enkeera ne bamuliriizinga. Yes. What's wrong with Nankabiro? In fact, if these are digitally tebali comfortable balaba buli omuntu gundi abalumbi aboogeddeko emyaka ebiri bamusibanga nze ne bakusiba enjegere esigeda muziryetegedi waki ayinga omulamuzi waliwo byokola tebalina public relations. What if Nabaja wanted to provoke you? How? Nabaja yanunudde wa nyumba yo barelative we oba relative we waliwo olunaku bakuba mu ngabo nti nnyina wa kabaka omuto talina kyali ali bubi Museveni sent vehicles ne bamukimayo which embarrassed the kabaka kuba nnyina yali tamulabirira. Did it stop Museveni ogenda omuyamba? Ono omukazi Joyce Bugwawo bwamuwangudde mukalo Museveni namuwa minister. A leader must be near the people. Gwe tekikuluma ekintu ekyo tekikuluma waligambye judiciary teyali batamikirize mukimwakoze kimu kakati yowakwalo yizi nti olwokuba kastodiyo omuntu atasaana kifo n'ekimuwa bwate bwabeera tasana wo ati nkugambye tukita inferior complex nti everybody who attacks you akuvumya ku radio mujje mu kimi singa zino lima birizo yo mulamuzi singa taliyo nali bizala bemisana to nti bakubuuziza emmese kusaba kigoleta muko mabiriza kubuuziza ekintu kimu what's the source of your wealth? What I don't put you in prison. I submitted my wealth to the IGG. That is the answer. Kakati ono yali gambi buga yenga bambuuliza ki Nabbanja ajjeeyo omuntu
kubanga the argument is President Museveni can help you not to serve a sentence. True. Agamanya agayina as the president. The president when Prime Minister agalina. Anti ekikoze ka separate ng'omuntu nga gwokireezinze ate olina kyojjamukola akyakongera n'ebirala 10 tubembala singire ddala mbo temagambwako musi temuli atagambwako gwobeera tena ekivu justice ayina judicial commission nti nosanga Bobi Wine azze in a country where somebody picked a gun and went to the bush and killed many people. The war ended up 500,000 Ugandans died. Kakati today, Bobi Wine najja mu court. Nomugandi try plan B. You would welcome him. Need to shoutingira. Okay, plan your plan. No. Let me tell you. Constitution ya Uganda Muslim School Council kugamba. Nti temutwalanga ensonga zammwe mu baamatiya. Ensonga z'obusiraamu zibalibwa mu majirisi ulama. Buli kikolwa abamanyi. But when Lwemba sued Kakoza, both sides went to court. And Mr. Justice Joseph Omolo told them, you have a constitution that provides avenues to harmonize your problems. My court would not have entertained this case, but both of parties came. We still had judges. Nabagamba nti Lule Kayondo manya Andrew Kayira ne Semwogerere bagenda ne bawaba mu kooti ne bagamba nti Lule yagiwako mu bukyama. Lule Kirunda najja mu kooti naga nti Saabalamuzi Samuel Wambuzi agoveemu. He was appointed by Lule. Kooti negenda mu session nekumawo ne bagamba nti first of all the Chief Justice is not the only judge in this case. The second is courts don't depend on politics and emotions. Courts depend on laws. So we know the Chief Justice cannot deviate from the laid down laws. The Chief Justice continued. But kyebamufuna mu kyali kimu nti baaluulinga yes Lule yagibwako mu bukyama, but court has no powers to reinstate him. Netufuna omusango omulala ng'abalamuzi bakyali tebali nabagamba nti to be a Chief Justice in any country you must have a Solomonic judgment. Era nemuyiwekola judiciary yonna muyagitta muyaleetako omusajja Benedict Chunga namuwa Chief Justice nga yali DPP wa diploma. The only thing he did was to improve court premises. Nga baloya tebagendayo yali mugenda mukabere mu history ya Kenya Benedict Chunga kagati mbadde nkubuulira nti ndetufuna kesi endala mugende muginoonyesa esembayo bazira bamuvunana okutta omuntu yattambula mu Kindo mu Kinaano kati bazira bwe bamukwata ne bamutwala mu kooti. Omulamuzi yali Chief Justice yali Mr. Justice Oda after Oda is dead. Kakati abaana ba state attorney ne basalira Oda amagezi ayina mada ayina ne bamuvunana okoraptinga policeman. One is bailable, another one is not bailable. Naye gye baateeka ku fayiro eri bailable gye baateeka ku omulamuzi n'amuta basulukizi ne bakoma mu evening tetulisuwa gyali kati. Tukomeza responsibilities. But there was killed in Kenya. I had fled here. The real yagikoze. Never bateka chifu bateka gundi mu kakiiko. Mr. Justice Order. Yabagamba there is nowhere a judge can alternate for state attorney. He didn't know. True. They would have reminded me. All security would have arrested him. I released this man on a bailable offense. Yes. Trying to break with the police. Your state attorneys would have told me. Aina madachi case. Niinze mwenu namutadde. Oda went scot free. Era Oda. Museveni obote yamuleta sibeche simira ya Ghana. These were judges. But everything reaches you. What does the family you singa yansibo obusilanze byobusibu sisula abana bedda tebakusibenjegerebu